okusinziira nti aba Arsenal bagenda babwa ekikopo olunaku olwaleero nkuleetedde embeera emu eri mu side zaawo mu kisenyi. Ebyo byonna by'oli mu kubeera ng'olaba si mukolo gwa kwanjula si mukolo gwa mbaga wabula aba Arsenal mu kisenyi basazeewo okubeera nga batta ente 3 namba ne bateeka amasowaani n'amaseffuliya ku street kwe bali mu kubeera nga bafumbira n'era bannannyini bizimba abamu batandise okubeera nga beeraliikira tebabikumako omuliro kubanga maduuka gandibaddemu ebintu ebitundizibwa mwana wattu bagasazeeko mu maaso gaabwe bo nga bataddewo entamu n'entamu z'ebyokulya n'ebyokunywa basobole okubeera nga bajjaganya ekabaale yo tulabyeko nga bawalampa nsozi we bakkira simanyi wabasazeewo okubeera nga balamaga naye essanyu eri mu kubeera nga libatta across the country aba Arsenal bali mu kubeera nga boogerwako naddala mu ggwanga erya Uganda okutuusiza ddala ku manager wa kibi club ya Arsenal eyatuuse okubeera nga amentioninga eggwanga erya Uganda okubeera mu bafaani ab'amaanyi nti obutambi obwedde obusaturatinga ku social media platforms naddala omukutu gwa TikTok bwatuukidde ddala ku manager atwala club ya Arsenal era bw'atyo yabadde akola interview ye ku BBC yasobodde okubeera nga mentioninga abafaani ba Arsenal mu ggwanga erya Uganda nga bwe bali gumite n'era nga bwe basobodde okubeera nga be basinze okubeera nga bashowcasinga omukwano ogw'enkomeredde eri club yaabwe so Uganda naddala abafaani aba Arsenal bwetyo yasobodde okubeera nga egenda on a global scale olw'ensonga n'engeri gye baselebratinzeemu oluvannyuma lwa Arsenal okuwangula ekikopo ekigenda okubeera nga kibakwasibwa olunaku olwaliro. Details ngenda sigala nga nzikuweereza gwe kyonna okukola subscribing and notification bell ebisiga obitulekere. However tetulina kubeera nga twerabira nti olwedde omuntu omu yalugulamu dda akaba era bw'atyo ye bamaze dda okubeera nga bamuziika ne munne gwe yali naye ku bodaboda bw'atyo ye akyali mu ddwaliro oluvannyuma lw'okucelebratinga Arsenal okubeera nga ewangula ekikopo kyokka ate nga n'olunaku olwaleero besides okubeera nga poliisi avuddeyo n'ewera celebrations ng'ezo olwa Ebola abantu bo bagenda maaso n'okubeera nga baselebratinga neera tomanya obubenje buyinza okubeera nga bweyongera tomanya accidents ziyinza okubeera nga zeeyongera if tebagoberedde mateeka ga bya traffic okusinziira ku mbeera nga bweri mu kibuga Kampala ku makya g'olunaku olwaleero.